Bamikwano waliwo ekintu ekintuuseeko olunaku olwaleero. Ne mpuliranga obwongo bwange obubikkukako sayidi emu nga kiraga bulijjo bulinga obwabikkibwako. Nina ekyawandiikibwa kye nsomye mu Bayibuli naye olumaze okukisoma ne mpuliranga obwongo bwange babubikkula. Ne nfuna okubikkulibwa mu kyawandiikibwa kino kye ŋŋenda okuwa. Nkusaba beera ku vidiyo eno. Okimanyi nti osabye n'osiiba ebisiibo byonna naye nga tolabawo njawulo. Ky'osabira kigaanye okuvaawo. Abalala osabidde endwadde n'osiiba n'otoola zissaddaaka okutte millions and millions of money n'oziwaayo omusumba akusabire oba n'ozisiga ng'ensigo osobole okuwona naye ng'ekirwadde kigaanye okuwona. Omanyi lwaki? Katonda si kyakwagaza okukola. Takwagaza kuwaayo saddaaka, si gy'ayagala. Ayina ky'ayagala okole era ng'akisanyukira nnyo okusinga saddaaka. Tuwaddeyo saddaaka z'emibiri zaffe n'osiiba zidry n'oziyingiramu n'okaabirira Mukama abeeko kyakola ng'okiraba. Oyina by'oyagala okukola okutta ssente n'osiga ensigo naye bigaanye. Mukama takwagaza kusiga nsigo, kyakwagaza kirala nnyo kiri mu kyawandiikibwa kye ŋŋenda okuwa. Abalala oli mu kkanisa, oyina dipaatimenti mw'oweerereza nengera ekyo ky'okola ggwe ky'okola Mukama si kyakwagaza okukola, ayina ekirala ye ky'ayagala okole. Nsomye ekyawandiikibwa ekiri mu Samwiri essuula ey'15. Mukama ayagala tugonde. Mukama ayagala tugonde. Bw'onoogondera eddoboozi lya Mukama gwe n'okola ekyo ye ky'ayagala ggwe okole. Mukwano gwange ogenda kusumululwa nga n'omusumba takutteeko. Singa onoogondera eddoboozi lya Mukama, Mukama ayagala nnyo era asanyukira nnyo omuntu omugonvu agondedde eddoboozi lye n'ebiragiro bye okusinga saddaaka ennene gy'owaayo. That's why nti saddaaka tuziwadde bigaanye. Tusiza ensigo wa n'ogamba kansigire embaga yange mukwano n'osiga mu buli mbaga n'okwata ssente empitirivu n'oziteeka mu bbaasa n'ogamba kanzitwale mu kyaki nsigire embaga yange naye n'omwami akusiya tomulaba. Ekyo Katonda si kyakwagaza, waliwo ky'ayagala okole yakikugamba okimanyi naye weebuzaabuza naye lw'onaakikola mukwano teweetaaga musumba. Ekikutte kyonna kigenda kuta kubanga ogondedde eddoboozi lya Mukama. Katusome ekyawandiikibwa ekyo nga tetunaba kweyongerayo. Kiri mu Samwiri 15. Katuddukeyo nkikusomere olabe. Samwiri 15 olunyiriri olwa 22 lugamba bwe luti. Samwiri n'ayogera nti Mukama asanyukibwa ebiweebwayo ebyokebwa ne saddaaka okwenkana nga bw'asanyukira okugondera eddoboozi lya Mukama. Samwiri abuuza nti Mukama asanyukira nnyo ezo saddaaka z'owaayo n'ebiweebwayo ebyo by'owaayo. Mu kkanisa gw'osinga okuwaayo ebiweebwayo kituufu weebale. Gw'osinga okuwaayo zi saddaaka kituufu weebale. Naye okimanyi nti Mukama agaanye okukolera lwa nsonga ebyo n'obikoze naye togonda. Asanyukira nnyo okugonda okusinga saddaaka ezo z'owaayo n'ebiweebwayo. Katumaleyo olunyiriri luno. Samwiri n'ayogera nti Mukama asanyukira ebiweebwayo ebyokebwa ne saddaaka okwenkana nga bw'asanyukira okugondera eddoboozi lya Mukama. Laba okugonda kusinga saddaaka obulungi n'okuwulira kusinga amasavu g'endiga ennume. Okiwulidde? Mukama tayagala ezo saddaaka z'owaayo, ayagala ogondera eddoboozi lye. Kati obaddeyo weemulugunya ng'ogamba naye nze mpaayo saddaaka n'okusiiba nsiibye.
naye eddoboozi lya Mukama ekyo kye yakugamba okukola wakiwulira. Yesu owaddeyo saddaaka mu maaso ga Mukama, naye Mukama akugamba nedda. Genda obuulire enjiri ya ddo tuddo. Wajeema n'ogamba ani agenda obuulira enjiri? Nze ntambule nga mbuulira enjiri. Nedda baaba sijja kugenda. Kati bino byonna obikola naye obusibe bukyalemeddewo, otandise okwemulugunya. Tugonde, Mukama atwetaaza kugonda. Bino ebisigadde bino bigoberera bugoberezi saddaaka biweebwayo, bigoberera okugondera eddoboozi lya Mukama. Naye ne wonoobikola ng'eddoboozi lya Mukama toligondedde, tewali kyogenda kulaba. Abamu kyofunyeeko buno busammambiro, naye nga si kye waalifunye singa wagondera eddoboozi lya Mukama n'okola kyakugamba. Abalala oli mu kuba nti oyagala kufumbirwa, oyagala kuwasa, naye nga Mukama akwagaza osooka ogeyingira mu kwegayirira ku lw'abasingo. Naye ogamba ani yeegayira ku lw'abasingo? Nga nange ndisinga tenneegayire ku lw'abannange bafune abaami, oba nneegayire ku lw'abannange bafune abakyala. Weegayira ku lulwo n'osabira obufumbo bwo, naye nga Mukama si kyakwagaza. Singa onoogonda n'otandika okwegayira ku lw'abasingo, Mukama agenda kukola ku bibyo nga tomaze na kukisabira. Mukama akugamba munnange, weegayirire ku lw'abalina emirimu abakola ebitatambula bulungi, weegayirire ku lw'abatalina mirimu. Ogamba ng'ani yeegayirira ku ebyo? Nze nange ensabira byange siina gasabira mulala. Mukama agamba beerako abantu b'osiibira. Ogamba nze nno mwenjala ku lw'omuntu omulala, kale sisobola. Kati ebibyo nabyo bisiibidde, owaddeyo saddaaka y'omubiri gwo n'osiiba ne weerumya enjala, naye ky'osiibira tonnakifuna. Waliwo ensonga. Sooka okole kiri Mukama kyakugamba okukola. Sooka okole kiri Mukama kyagamba okukola. Ebibyo togenda na kwetaaga kusaba, agenda bikolako. Mukwano wabanga waliwo Mukama kye yagamba okukola nga wajeema, naye nga n'ebyoli mu kusabira n'ebyokola tebitambula, just know nti Mukama ali mu kubonereza mpaka ng'okoze kyayagala okole. Abalala kugamba genda ku street kubuulira njiri, alina ebyalo n'ebitundu gy'akutuma genda obuulira enjiri. Message ozifunye okuva mu basumba, ozifunye okuva mu baweereza banno, ozifunye ne mu kwolesebwa ne mu birooto, naye ogamba ng'ani agenda ayokebwa omusana ku street. Bw'onooba togenze ku street kubuulira njiri, weewali deliverance yo. Engeri gy'onookoma okusaasanya ekigambo kya Katonda ku kkubo, gy'ogenda okukoma okusumululwa. Gonda. Mukama atwetaaza kugonda. That's all. Bayibuli etugamba nti omunaagondanga munaalyanga ebirungi eby'ensi, naye yayogera okalubye. Maama ne taata ng'olina abaana ewaka, omwana omugonvu awulira oyo maama we kyamugambye okukola n'akikola, awulira taata kyamugambye okukola n'akikola, oyo omwana ewaka abeera muganzi era buli kyasaba bakimuwa. Lwaki? Mwana muwulize era aba ayagalwa nnyo. We batuuka okubaako ebintu bye basaba, ono omuwulize gwe basooka okuwa nga tebannawa balala. Era ojja kwekanga nti ono omuwulize aweebwa okusukkuluma oba ebisukkulumye ku byabano abatali bawulize. Kati mukwano bw'onoogonda, buli ky'oyagala Mukama agenda kukikuwa. Gonda okole Mukama kyagamba okukola, gy'akutuma genda, kyakugamba okukola kikole. Ogenda kulya ebirungi eby'ensi, agenda kuwa buli ky'oyayanira ogenda kukifuna. Nga wano ku nsi nti maama bw'aba alina omwana omugonvu awulira nnyo, mwetoowaze, maama kyamugamba okukola kyakola, taata kyamugamba okukola kyakola, kye bamugaana takikola. N'awuliriza abazadde, oyo omwana ayagalwa. N'ewa Katonda tuli baana, bw'onoogonda n'omuwuliriza kyagambye okukola n'okikola, kyagambye ekyo tokikola n'okireka. Mukwano ogenda kubanga gwe akyasinze okuweebwa ebingi. Ogenda kusukkuluma okusinga ku baweereza banno, ogenda kusukkuluma okusinga abakwetoolodde. Obeere bulungi, Mukama abampeere nnyo omukisa,
abanjagalire musibe bulungi mweraba.